nayenga mutemusobola kujja ku defendinga kintu ekyo nenga ate bo bwe tubogerako ebigambo bituufu mu muyite bikyamu kubanga eyo system ya Museveni yagiteekawo okuteekawo abantu okuba nti bo balina kukyusa ebigambo bye twogera ne babifuna nti si bituufu kubanga kiba kiyamba gavumenti kitya bokyanga zijja ku social media kuno mzizembanga security alerts nentuka ekiserenga banno kandike ba free kubanga sina kyenfiwamu naye kitalo nnyo zisaagala muntu afa kubanga sirina buyinza eri bulamu bwa muntu kikisokera ddala era sirina buyinza butta kuba zino engalo zange setaga musaayi naye yoyo seeri kisi kizibu kye neggo bwe nkugamba nti kino kigenda kubeerawo oba kino kigenda kubeera bwe kiti weegendeze weebereremu oli najja nga yambadde enkofiira ya Nuupu oba nga yeeyita wankyukakyuka naga bya alumbye byegamba bikyamu naye ye mubuuze bw'okyangabira mu struggle kikigambo kye yali ayogedde nga kiyamba struggle oba nga kitaasa bannayuganda ne banne abali mu struggle nga tekiriiwo weebuuzanga nnyo omuntu lwaki adiscrediting information efulumye ng'ekuba Museveni directly wano bannayuganda bonna kiri ku record kabere bannabyabufuzi abadde mu gavumenti ya Museveni abadde mu Yobote abadde mu Yamin teriyo omuntu yajja nadisclosing information as to why abantu badde battibwa nga baweebwa obutwa nenga tebakimanyi nti butwa nentandika programu yokubaga nti obutwa buli real Museveni agawa obutwa abantu babatta ne muwoza kadi ya karesi ne muwoza nenga teriyo obutwa oyalimba biki kubanga baba protecting ekintu kye bataagala kifulume Museveni alina ekika ky'obutwa kyakuwa n'ofa nga tebagenda kudetectinga na butwa bukusse nga nomusangira nga afudde kadi ya arrest naye nga kyabadde kyaki bwadde butwa obutwa gye buli era mu Kampala butambula kitalo nnyo bakomrede baffe abafudde naye anajjukira nti mbadde ku programu zino nakolako programu 2 nga mpooninga abaana mwenda ba foot soldier abali ku ground naye mbagamba mwegenze within the struggle bulimu abantu abakyamu era abajja batuusaako obulabe nkyogeredde ebbanga ddene kati Museveni ebyokuwamba abimuleetedde obuzibu solution gy'alina kwe kuwa akatwa akattirawo nenga akawaani ayina kawa gwe gwalaba kubanga bamala kukolako profile onto yegundi omutima gwe mugumu babakolako oyo yegundi okusinzira ku status ye si mwangu wakukyusa mu ndowooza ye si mwangu wakuzza ku sayidi eno kubanga jjukira ne mu struggle mwennyini mulimu abakolamu obubinja nga balina obubinja ffe jjukira twajja mu byobufuzi bino nga tuli ku state ya revolution social politics mbadde mu politics almost for 28 years namukoowa najja mu politics ono aliwo nga wa revolution so wa politics ekyangu bya politics oyo ow'amasuuti owabiki kubanga mubeeramu ebintu by'okubuzaabuza n'okwefuula abantu kye batali ng'oli yeefula ti mukulembeze naye ng'alina ekigendero ekiki kyekyangu mu politics oyo naye nembaga abandayi mwegendeze bakomrede abamu si batuufu bagenda ba obutwa mwegendereze obutwa bungi nnyo nabaga bafuuti soja bali ku ground mwegendereze bagenda tandika obbawo obutwa nembaga mwesonyiwe interview mwesonyiwe ebirabo mwesonyiwe zipate mwesonyiwe gye mugenda okulira n'okunywera mwesonyiwe kanagamba naye kinnuma kwe kuba nti abaana bafa mu nfa etannategerekeka nenga bwenzija nembaga yo propaganda muganda wange genda kugola Moses osome ekigambo kye bayita propaganda okinyonyoke bulungi nnyo genda kugola Moses obuuze kye bayita silent genocide okinyonyoke bulungi nnyo bona omala okinyonyoka buli information gyenfulumya ojagitwala nti yakuvunaanyizibwa era ojaggiwa amakulu balekera abakomrade abali mu struggle babuzaabuza kubanga bo bamanyi lwaki bagezaako okusiimula info lwaki nze bwe noba Museveni ate yeeyita ow'enkyukakyuka ate yalwana okujja information ekuba Museveni nkubuuza lwaki bwe nzija nekuba Museveni ku bikolwa byakola ebyokuwa abantu obutwa n'okuwamba abantu ate yeeyita owa struggle yennyini yajja n'akuba byenjogera gwe tokira nti waliwo akabuuza kale njala bagamba buli comrade yena ali mu nkyukakyuka oba oli mu diaspora oba oli waka please be very careful Museveni okuwamba akukendeezezza kati agaba katwa in any possible way asobola okuwa akatwa ng'akozesa omuntu gw'otamanyi oba gw'omanyi abaana bafa mu nfe tategerekka naye ng'ekibata kiri within ekyo mbadde nzija nkibagamba
mwegendereze nnyo bakuyise ku pate bakuyise ku birthday bakuwadde ebimuli mugenze mu muziki simebiki that is total nonsense mwebereremu twagala enkyukakyuka naye nga muli balamu tetwagala muntu yenna kufa embuli etefa yonna information gyempa wano bwogizalawa gw'onoomanya kubanga eno information tebasobola gyogera ku TV tewala yasobola gikugamba era tolina osobola gijja okujjako wano wokka akaloozo kalero kawedde kati katufubutuke video ekisookera ddala engeri gye tuyingira mu mwaka omupya nga tukomekkereza guno njagala nsooka empisewo security alert zino ziringa ntonotono okusookera ddala njala tegeeza era n'okubuulira mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti information gye nakuwadde gitwale engeri very serious ku mwami ono Captain Amis Ainebyona njiddamu olwaleero kubanga kino kyaviiriddeko omuntu omu munnamagye okuttibwa omwami oyo Captain Amis Ainebyona n'akabinja ke information gye nafulumya luli kuddamulira n'akabinja kakali ka planninga okukwatisa nene yona Ainebyona n'akabinja ke yaviiriddeko omuntu omu okufa era tebanakibaga temujja kira ku mawulire nabagambye omwami ne Captain Amis Ainebyona wa CMY baamuwa ebiragiro ebyokuba nti ajja presidenti mu bulamu okuva nayogera video okutuukira ddala mu nnaku ez'okuwummula ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo ye Easter holiday come 2024 ono akulira akabinja gye bayita Killers Squad 11 Deadly Russian Trained Soldiers nchiddamu omwami ono Captain Amis Ainebyona owa CMY yaweebwa ebiragiro ebikakali okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu okutandika December ono mpaka nga na okutukira dda amazaalibwa ga Easter w'omwaka ogujja ono akulira akabinja ke bayita Killers Squad 11 Deadly Russian Trained Soldiers enamba enagibawa era mugina ku mitimbagano sigenda giddamu alina akabinja katambula nako kakola nako kabantu 15 ne balilizingako 11 kuliko afande Mozeire kuliko afande ne Wamanya kuliko Mwai kuliko ne Tumusiime nafulumye enamba zaabwe n'amanya gaabwe ne kitabula ebitongole by'okwina information gyeva kino kyaviiriddeko omu omusajja ono okuba nti yakwatiddwa n'akubwa bubi nnyo lwadde bo baagaye nti yafudde bufi ono yabadde ako UPDF Engineering Department boss Major General Asimwe gwe baagaye nti yafudde ono baakutte mukwate ne bakuba ne batta nga balowooza nti yalikinga information oyo kati mwabaddeeyo ne mutandika okwogera ebigambo bimutamanyi naye nga tubagamba ebigambo bino nga mulowooza ntusaaga oyo ekyamuviiriddemu okufa information gye naakafumya emirundi ebiri nga ntaasa president omwami oyo yakubiddwa era ababadde mu lukwe olw'okumutta bamukubye kwaddeko drunkard master Muhoozi Kanyerugaba ng'olwo baamutidde Mbuya Barracks baasooka mukwata ne babadde basindika message okugenda mu public ne mumagye bagende nti yabadde mulwadde naye nga baamukwata ne bamutwala ne basooka mutochalingira Machinde military barracks na mujja mutwala Mbuya Muhoozi jamusanga namumaliriza nga bwe yakola kasiri eggwanga omwami ono omwami ono ye yamanyage ye General Asimwe ye Major General Asimwe ono bamuse olw'okuba nti information nga balowooza nti yalinkinga information gyempe ennaku zino etaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuse naye temugenda bbira bakowonaawona mawulire nti baluddawa olw'ensonga nti bakimanyi nti information bwefuluma eba ebaleetera obuzibu kale kati gwali eyo ng'ozala information gyempa it's up to you, I don't care as long as gyengisindise etuuse bulungi nnyo katuza mutegedde bulungi nnyo awo tetugenda kulwawo ngera tugende ku information endala speed kuba information na nyingi. Alright.
abasinga obungi nina ekintu kye nabasomesezza wiiki eno gitukuba mabega ne mbagamba omugenzi Padde Sserunjogi engeri gye yafuddemu n'ababuulidde details buli kimu naye mwenda kye mutamanyi kye njagala musooke mwetegereze. Waliwo kye tuyita okuteekateeka abantu ng'ekintu kigenda okugwawo. Museveni kino akikola nnyo abateekateeka n'embeera used oba ne mba nga mmanyidde ekintu ekigenda mu maaso. Okusookera ddala kansooke mbategeeze then ndyoke nziyina information eri. Buli muntu ayina essimu ey'obuyonjo si bwe kiri era buli muntu awulira information alaba ku TV ne mu mpapula z'amawulire. Njagala mbubulireyo ensi emu bweti nga ba high profile criminals bajja mu kamera oba ku TV oba ku online TV oba ku ba YouTubers ne batandika bajjako interview ne bazipostinga ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok. High profile criminal nga yazze mu public n'ateekayo face note ya affe twattanga abantu egindi, twabbanga abantu egindi, tukola bwe tutaffe twali mu kibinja gindi. Njagala mbulire ensi emu ba high profile criminals gye bajja mu public ne baconfessinga nti ffe twakola ebintu bino. Poliisi n'etakwata YouTuber oyo amuggyeko interview n'etanoonya gubaggyeko interview naye nga poliisi egamba nti batta omuntu egenda esigala enoonyereza. Onoonyereza ki ng'oli yejjeeyo? Ekyo kye bakola essaawa zino Museveni kyakola essaawa zino bakiyita bateekateeka. Lwaki abateekateeka? Abateekateeka kubanga tayimu egenda tutuuka mu Uganda ng'okutta omuntu tegakyali mawulire, ng'omuntu asobola okusaako paaka empya oba enkadde oba mwakedi n'akufumita ekiso oba n'akusala oba n'akukwata akabadya n'akunyola ensingo, buli muntu n'akutunulira omulambo n'atambula n'agenda. Either poliisi egukima oba ambulance egukima nga they don't care. Kiri mu nsi nga Colombia ne Mexico gyekiri nga ba high profile criminals taking over government. That is what is going to happen in Uganda. Kati Museveni ayagala kikola bw'ati yejjeko omusango nti gundi bamusa no problem agusima mawulire. Kati ye luli okutta abantu mu Uganda kibadde kikola sense, kibadde kikola amawulire. Kati Museveni ayagala kikola kibere mu public nti ate basajja bafeere boogera. Kati it doesn't make sense. Ekyo kibali mu kuzimba kati Museveni kyazimba mu nsi ezirina amateeka. Very high profile criminal yenna asobola kujja kuwadde ne wateeka obutesi bwati eriiso bakukwatirawo nenna bujinga simufungize ne bakuterekerawo kubanga mu kooti esigala enoonya bugi ne oŋŋamba otya sobi akafa. Bonna ababbi abatemu bavuddeyo batandise bajjako interview ezituyita premeditated statements ezikolebwa okubuildinga ekintu Museveni kyala kibeerewo nti ensi ayagala gifuula ungovernable nti crime nti noto abasomo yafudd buli munga atambula nga talina muntu asobola kukuba simu nti wali baseewo omuntu. Ekyo bagenda kikozesa okutaminatinga bannayuganda more especially bannabyabufuzi abasuubuzi n'abantu basekino n'omuntu mubanga yakutolako ettaka asobola okusanga ku street n'akugjawo n'agenda. So kibagezaako okukola essaawa zino. Njagala mubeere careful nnyo abantu mwenna abalwanirizi b'eddembe mu Uganda bannaddiini newankubadde mulimu ebituli mutandika okuvumirwa ekikola. Era gwe YouTuber yenna akwata essimu y'oba kamera n'otandika okujjayo nga state yeekusindise okutandika okukola profile ku ba high criminals. Mutandika obiteeka ku YouTube as if you are teaching people to be steady of the oncoming criminal activities in Uganda oba assassinations zigenzera kuba tezikyakola mawulire. So mubere very careful nnyo. Goloza lwaki essaawa zino buli muzzi wa misango w'ekikolobera avuddega nti ffe twattanga n'oyo ffe twamotta, ffe twamenya edduuka lyawo wali, ffe twakola bwe tuti, ffe twabbanga eruka, twabbanga ekammiro, tukwata akabadya tukola. Kati such statement bwe zijja mu public babateekateeka. Lwaki obateekateeka? Omuntu gwe basinga okwagala mu nsi muno bali abantu wala baagala Kyagulanyi nga mufu bwe fufulufu, baagala ono ali kubaleekanira essaawa zino nga mufu. By all means tebafudde batya
kati kasoke mbazanyira akatambi kano mukamanyi bulungi nnyo kasoke mbazanyira akatambi kano ina kamuganda ffe nkabadira mbuddizi nga bwe yakoogera kiko kalunga kaluddeyo kakano kakabadire mbuddizi. This is Pade Serunjoji, popularly known as Sobi and known for leading criminal gangs that wreaked havoc in Kampala and its neighboring districts. Abantu tubatuga. Nga tulina kye twagala. Era nkutuga. Lwakabadiya. Emmondo ngimanyi. Tukola emirimu gy'abasuubuzi nga bakoti bloka nga balina ebizimbe bye baagala okumenya. Tukola egy'ebyobufuzi tetuyita special orders. Singa ngamba nti gwe muganda wange twa ku ssaawa ya leero beetaaga essimu yo oba beetaaga nkuzikiza essaawa ya leero nga bampadde miliyoni 10 tukuzikirizaawo. What I can tell you that most of the most complicated robberies that have taken place within Kampala Central, I think out of every 100, you count them that at least 90 so be new. Abantu tubatuga botubanga tulina kye twagala tukwata akabadiya tukozese mundu kasita tuba tulina kye twagala tukola emirimu gy'abannabyabufuzi order from above olina gati ku misango ekikumi egiddibwa mu Kampala Central emisango 9 sobyanjiba ate ono si sobi yekka waliwo abalala kati kiki ekijja okussa bagambe oli ajja kujja yefule nti akujjako essimu akufumita ekiso ogende bagende omubbi wa simu ogenzi oli ajja kujja kusoka akasawo ka laptop akutte oyo agenze kiwedde kati abasajja bano kyemutaamanya Museveni guno omuzannyi azannya munene nnyo kuba basinga temujja gutegeera njagala ompulirize wulira ono y'omu ku baana abali mu gurupu ya Sobi nenga bino bintu tuzza tubibagamba wulira bwagamba olaba ng'ovudde badwe weyongerayo mu maaso eri bayitawo mu kigezi gye bamutidde kigezi naye kati abasajja kadike twali tugenda semberera obululu biki kati omusajja ategeera nnyo ate balina basooka kugyawo Zebula Ssenyange initioni y'okugyawo kugundi y'okugyawo Kyagulanyi baali bagiwadde gundi Zebula Ssenyange n'agamba ono ghetto youth tukuze naye tukulidde naye mu ghetto ekyo kisobola kikola kati ne bagera nga ba contract y'okumugyawo ne bagikwasa Sobi kati Sobi ade akyakola ki ya contracting ya charge ina nonya ne bafunamu engeri y'obutakanya balaba naye ayinza obbava Zebula Ssenyange olwagaana ddiiri ye ne bamugyawo ne bamukubirawo amanda kati gwe nzija n'enkugamba ebigambo bino omuntu ali mu struggle yambadde akakofira ka Nuupu oba yambadde t-shirt Lumbu yakola propaganda twako nenga akugamba managing WhatsApp group ku kiteba abeerako babeera mu luwamu nga bali awo Lumbu yakola propaganda akola balisi kubanga tebamanyi bo mission yaabwe yakuzanya byabufuzi ffe bye twakyusaamu kati njala bagamba ono y'omu ku baana abali mu command bakubuulidde mission lwaki Zebula Ssenyange bamutta yagaana okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bapasinga on mission ne bagikwasa Sobi Pade Serunjoji yakulira mu Kampala Pade Serunjoji abadde mu Kampala nefuna mubulanga akyali ne president nga bakyali bavuuka n'agamba it is impossible sobola kutta kyali wange kati era ezimu ku nsonga ezimu kubanga yabadde ama ne bagamba kiri bwe kiti musoge mu kanso ke nkabadde bulungi mukawulize bulungi nnyo wulira olaba ng'ovudde badwe weyongerayo mu maaso eri bayitawo mu kigezi gye bamutidde kigezi naye kati abasajja kadike twali tugenda semberera obululu biki
kati omusajja ategeera nnyo ate balina basooka kugyawo Zebula Ssenyange initioni y'okugyawo gundi y'okugyawo Kyagulanyi baali bagiwadde gundi Zebula Ssenyange n'agamba ono ghetto youth tukuze naye tukulidde naye mu ghetto ekyo kisobola kikola kati ne bagira nga ba contract ey'okumugyawo ne bagikwasa Sobi kati Sobi ade akyakola ki ya contract nga yakyagirina noonya ne bafunamu engeri y'obutakkaanya nga balaba naye ayinza obbanga Muliga Ssenyange olwagaana ddiiru ye ne bamugyawo ne bamukubirawo amanda. Kale tusimbudde butyo mwenna mbalamusizza kavudde kwanjula kati katandise mbabulidde ekigendererwa lwaki ba high profile criminals babawadde media play mu getting used ku criminal activities ezigenda maaso mu Kampala time or reach nga killing or assassinating anyone any Uganda doesn't make news anywhere in Uganda nga bwe kiri Colombia. Museveni bwatu byagalo ki nga ne ku street omulambo gw'abantu bakuyitako they don't want to care about your dead cop kati baagala kimanya kyekigenda maaso kye bagezaako okupretoyinga lwakupate musobola kitegeera awutuvuddewo njera tegeeza mwenna abantu baga nti mukolera Yoseri nabagamba Yoseri mugwera simu na Uganda enkola ya Museveni bagiyita wulira enkola ya Museveni gyakozesa lwakuba mu basinga obungi temwagala bitegeera bw'olimala okubba butyo naawe ojja kuba wakawummuza byobbye bakutte Museveni bw'atyo bw'akola ne mu kabinja kali k'embalaze akakulembera Amis Aineryona akali ku mission y'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mulimu squad endala ng'ona Aineryona ne bamayi omala omaze okutta Kyagulanyi Robert immediately babakubirawo amasasi nga ne nabo gisimufungize nkiddamu abinsa Aineryona ne kagulupu ke abanoonya Kyagulanyi omutta olumala okutta Kyagulanyi within that group y'abantu 10 mulimu akagulupu akala kalina okutta Aineryona ne banne aba-instituting mission y'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mu mission gye bawa Zebula ey'okutta Kyagulanyi era mwalimu ekibinja ekyali kirina okugyawo Zebula era kyekyamukimaa okumugyawo ng'agaanye okweexecutinga mission mu mission ya Padre Sserunjogi era naye okumutta abakikola era ne baali bagenda mugyawo bantu be kubanga Museveni yakimanyi taleka information mabega njagala mumbuulire abantu bakulu abadde bagoberera history okuva mu 1966 Museveni lwe yajjangatta nga tewaliwo any kind of information erinkinga Museveni ku butemu buno kubanga bwe yamalanga okusindika omuntu okutta yasindikirangako omuntu omulala agenda okutta oyo abasse nakati bwabadde akikola njagala ombuulireyo assassination zonna ezigenze mu maaso mu Uganda ani gwe baali basinziza omusango nti yasse gundi era yenako office nga tife twamusse buli gwe baleeta nti ono yasse Kirumira abeera tategeerekeka baawulubala bambi babanaaza obwongo tebasobola nakweyogerako kubanga bateekamu doctrine eri fe tugenda bacompromisinga mwogere nti fe twasse nenga si badde basse bennyini mbawe ekimbalekere ki abantu basse bakagebugayono Joan Kagezi bona basse ani gwe bali baconvictinze nti yasse omuntu oyo era nakonfessi nga tiyakikoze tekiriwo kubanga Museveni akimanyi buli amala okutta omuntu alina omugjawo okuma obujulizi eyatakazini Dulalu ali luddawa where is Dulalu bwatyo bwakola ebintu bye n'abatta Muteesa olwamala okutta Muteesa nabo baabulira eyo kubanga bwe bakola kati gwe kyali ali wano ku TV kuondabira kuno bakutsimu yo njera kutegeeza kasita bakubira essimu ne bakuwa omulimu ogw'okubega genda obege Kyagulanyi bagenda obege Lumbuyira bakusindikirako naawe agenda okubega ngomaze okubega Kyagulanyi agenda okutta Lumbuyira olukusindika otte Lumbuyira naawe bakusindikirako agenda okutta ate n'oyo agenda okutta naye bamusindikira nga agenda omutta mpaka lwekikomerera ku Museveni nga yenna nnyini kyasigazizza kati gwembega gwe basindika okubega manya waliwo akubega nawe gwe basindiza okubega naye alinawo mubega ye system bwete bwetambula mu nkola ya Museveni kyovula nabaga nti mutabani wa Mbega tabega mutabani wa Mbega era tabega neighbor wa Mbega process bwogenda okubega bakuterekako akubega bwogenda okutta waliwo agenda okutta kubanga bakimanyi nti the meeting end alina okubeera ku receive end yeyo seeri information ng'esigadde ku ye
nga teri agenda kugiringinga until we came to exposing a system. Kati bw'owulirayo bebeeta ba comrade nga ajja kusha alubi akola abantu ne bafa nina atanyiga ba comrade bali mu kufa obutwa. Nobody's talking about it. Naganya okola post do take into leap oba leap my sister kubanga nzize mbagamba ebintu bino nzize nga nsirika. So mwegendereze nnyo obuzibu buli ku ngalabi na butategeera kye muliko. Tugenze ku ekirala buno bakanjala bugende mwenna bana Uganda, the indigenous Ugandans, whenever you are, please listen to me very carefully. Museveni and his family all are not Ugandans, all are refugees and foreigners. That's why they are mismanaging our country and our natural resources, including funds. So sometimes Museveni comes on media and say that he's talking to his grandkids. But if you are not among the people who were invited during the Christmas holiday, and if you don't see yourself in this photo, take yourself to be the most corrupt, stupid, idiotic human being has ever existed in Uganda. Museveni knows his grandkids. Museveni knows his kids, not you. Mwakozesanga condom. So, gwe yayita muzukulu wa Museveni, musimendi oli kapiira kagali mpita wabakweyambisa mbu yakwegadanga talina kyakwagaza. Bw'oba tewadde mu kifaananyi kino, toddamu n'osindika ebinyo buli muzukulu wa Museveni nga tewaddemu ekyo ekifaananyi. Tunuulira bano bonna kuno kuliko jjajjaawo. Okwo kuliko jjajjaawo. Kuno omuntu yabuzeeko ndo yadde anywedde nnyo. Yabuzeeko Didigi yabuzeeko. Kati kama basomere. Didigi yabuzeeko. Ono Karugire. Ono muwala wa Museveni. Ono Museveni. Ono Janet. Ono omusezi lwabwo ne mukazi we. Bana basigadde be bazzukulu ba Museveni. Kati gwe oli luddawa. Oli luddawa. Bakozesanga gagali mpita wa kutuukiriza mirimu gyono kubanga yayina missioni. Kozesa bano oyisewo kyoyagala. Mu kifaananyi kino banga toliimu. Weetwale nti oli musiru, oli nkodomali, kubanga tomanyi kikyoli. Jjajja wali kyannamukaaka, jjajja wali Mityana, jjajja wali Mubende, jjajja wali Kotido, jjajja wali Fort Portal n'ebijja byazika tosobola kugendayo. Mbonde muzzukulu wa Museveni muzzukulu wani akwagazaali. Mwe basajja mu ne bakazi mmwe bavuma bw'obanga mu kifaananyi kino toliimu era nga tewabaddemu. Weetwala okuba nti gwomu ku basiro basinga mu nsi yonna era abagwagwa abatoletoole kubanga mu kino ekifaananyi mwe muli abantu ba Museveni abatuufu. Si gwe mbulira wano wabaddekaani. Gwe mbulira mu kifu mwabaddekaani kuliko n'abavuma Kyagulanyi mulimu abavuma Kyagulanyi muno. Jamba kwata mpola mpola. Tuvudde waawo. Njolo ko bazaba comrade abakyali mu struggle era nga muli mu struggle y'okubanja bannaffe nenga 8 January tugezeeko gipushinga. Ensonga enkulu eri bweti. Bannaddiini mwabategedde bulungi nnyo. Naye njalo ko bazaba basumba bako abagambye nti baluwa tazifune kyabadde kikeerezi naye omwami omu eta Pastor Serwadda akatambi mwakalabye ng'ayogera njagala mbowe version yange ya Serwadda bw'ati bwe yayogedde. Anti ye sa mukulu Anthony Zwagambye tafuna bbaluwa era tumwetondere. Naye mu mateeka g'okwetonda omuntu weetonda wamusobezza obanga yakusobezza. So tekyetaagisa muntu kwetonda. Kati muli omwami ono bwe yayogedde. Omanyi bano abantu omwami ono ensonga lwaki yogera ebigambo bino Pastor Joseph Serwadda okw'omundeeba
nga ntandika kuzimu ku video zange wano ku social media nakugamba nti ensonga lwaki oli mu NRM 1 weeyita muganda nga tuli muganda Sserwadda tuli muganda oli musajja munyarwanda nawe okimanyi Sserwadda weemanyi oli musajja munyarwanda tekisoke kyokubiri weemanyi bulungi nti ettaka liwazimbako kyaki siriryo lina bannyiniriryo abamu bawaŋŋanguka naye abalala bakyaliwo yensonga lwaki muwagira NRM okuba gwe kimanyi ettaka liriko kyaki siriryo wayogedde bwoti ndyoke nkuddemu bagambye bwoti Musumba Dr. Sserwadda Lawrence nakukkiriza nga bwe yafuna ebbaluwa yamuyita mu kusabira emirimu okukwateka baludde oluvuganya sabbiiti ewedde wabula ebbaluwa eno yajja kikeerezi muziwandiike nga ng'ekola ewiiki 3 at least mwezi 2-3 omuntu neyeetegeka kubanga abantu se bantu bakulu naye ebbaluwa entuukako ekyange ebulo tekyabula na lunaku bali sikyalina kyekikolera n'olwekyo nze sibeetondera mwatuse ebbaluwa yammwe mu ofiisi yange. Yes, Joseph Sserwadda bwe baali bakuwandikira ebbaluwa okujja okusabira abawambibwa n'abatulugunyizibwa tewabaddewo kanyiriri konna kalaga nti bw'otajja mu kusaba kuno olina okutwetondera ng'abantu abategeera tewabaddewo mu bbaluwa eyo tewabaddewo kanyiriri oba paragraph egamba nti Dr. Sserwadda jangu otusabire naye bw'otajja twetondera ako tekabaddeko so tewali abafoosinga kwetonda oli waddembe obutajja naye ate mu nkola enjigirize ey'abantu abayigiriza ababugumyeko nga baganda oba basoga banyolo batoola balina amagezi nga tebalina cow mentality kyadde tekikwetaagisa kujja kugamba nti tukuinforminga omwezi mulamba oba wiikisi 3 nti ate era togenda twetondera tewali akugambye nti twetondere no kyabadde kiri ekintu kimu edda bwe twabanga mu masomero nga tuwandika obwabwa buno bwalaavu tebwatukubya embooka tunoba tuggyeko amaliba ku makugunyu ebbaluwa ogiwandika n'ogirabira mu kitabo n'okiweereza omusomesa okimala kinga n'asanga nasooka n'agisoma bulungi nnyo naho yita nosaka basakata gwembo tawandika ambaluwa tugawandika tugateeka mu post office wala ogakima ku ssomero ne bagatwala within 3 to 4 days ogwandikire n'akuddamu n'akuwandika kati Pastor Sserwadda twadde olina okukola ng'omuntu ategeera just wadde olina okureplyinga ebbaluwa eyo ku address gye yavudde bagamba naye nze saasobodde kujja ebbaluwa yatuuse kikeerezi kale olunaku olwomulala munneetaaga muntegeezangako ng'obudde bukyali n'enzija mu bwangu so si kutugamba ate tewali yakusabye kutwetondera just ebbaluwa obeerako ne bwanga oli akuwandikidde ka message nti hi naawe omuddamu nti hi mu message kikyokka just ebbaluwa gifunye yes confirm nawe wandike bagati waye mwapandikidde bone mwagiwandise na programu nyingi nnyo naye olunaku olwo mujja kuntegeeza ng'obudde bukyali nze Pastor Sserwadda ebbaluwa nedda ya simple as that naye kati gwandi oli pastor wasoma Sserwadda naye ate ojja kumutimbagana kubanga mukolera mu 7 kammale yakatambikana obudde buyise naye nakola kiri kye mwansaba nenkola ntya nsaba kyokka ono wabudde nti bano basobola obulungi okuteekawo olunaku olulala eggwanga lyonna ne beegattako okusaba bwe mulabanga Uganda kino ekintu teri kivaamu mugende mu gavumenti musaba olunaku olutongole olw'okusabirangako abatulugunyizibwa lubeere lutongole nga Easter nga Christmas nga Independence nga waliwo olunaku olutongole. Alright, mukulu Joseph Sserwadda bwe tulaba bannayuganda ng'ekintu kino kiremedde mu ddiiro ekyokuwamba n'okutta abantu ate tuwandiikira akola ebikolwa by'okuwamba n'okutta abantu tumutegeeze nti twetaaga olunaku luno mu lutongoze mu ggwanga nga public holiday lwe tugenda tulutongoze ng'olunaku lutulugunyizibwako n'okuwambibwa abantu era balufule public holiday then mulyoke mujje musabire ebikolo naye gundi bwe tukwata obwongo bwo n'owakatyuni zino teratabizi enjawulo eri wakati wo ne teratabizi eri luddawa so fo tugamba bw'obanga okuwamba n'okutemula abantu kulemeddewo mu ggwanga then tuwandiikire gavumenti tugitegeeze erifule lunaku
lwabyafaayo mu ggwanga era luteekebwa nti lunaku lwakuwummula nga lwakuwamba kutulugunya na kutta bantu then mwe bannaddiini musobole okujja okutusabira kitegeeza in the response y'ebbaluwa gye wazzeemu eyo yabadde yakugireegerera era yakamanyiiro nga kyakankireke yabadde yakamanyiiro olw'ensonga nti ggwe ng'omuntu wali tosanidde kwogera bigambo ebyo ng'okuddalira abantu abawambibwako abaabwe tukimanyi bulungi nnyo mukolerayo seeri no problem in the diplomatic way you just need an reply in a handwritten reply no jidize njasasobodde kujja bannaye nabadde bwendemwe kimala naye goba okuddala nti ate tugambe gavumenti ewamba abantu olunaku lwe lufu republic holiday olw'okuwambibwako n'okuttibwako abantu mbu mulyoke mufuna obudde obujja okusabira taata munnange kino kinnyampalo ekiri atabala kyekiri nasigadde waka segwadda essaawa zino ozimbye olubuto olukulunga entuumu ya kasasiro oyambala bugalubindi olinga kireva kaati time egenda tuuka oddeyo wano muli formatero setting time egenda tuuka oddeyo wano muli formatero setting wano time egenda tuuka oddeyo muli formatero setting wano gwe segwadda wano katula okuba nti okoze mu kasente visa tozisaba oteekawo emisa n'osolooza takisi zo ne zijja n'ofunamu ssente olwaddemba okudaalira abantu abo naye tayimu egenda tuuka ojja kudde mu formatole setting ale bannannyini ettaka wootudde otadde kyaki balyagala kubanga ettaka si liryo gwe kikwambaza bugalubindi buno okubuzaabuza abantu endabika yo weefudde kireva kaati kumba oli muyaayu mukama wange kati gweyagala tugamba naffe tukuŋŋaanye abafere bonna mu kkanisa nabo bawandikire gavumenti bafune olunaku lw'ekwakalakaasa engeri gye mbaferamu mu kyakyo temuli balina nkovu ku magulu olwo basabidde ne zivaako mu kyakyo temuli balina ndali tiwaba basabidde ndali ne zivaamu oba mu komenti wali kyakyo tewali balema anti gweyogera katonda mu community wali kyakyo ku ttaka liwabba okuli kyakyo tewaliwo balema waki tobasabira ne bawona gwe kennyini oliko obulemu waki teweesabira n'owona nkubuuza lwaki teweesabira kankamaleyo muwulire omusajja no byadde akudaala kankaddemu kubanga abantu se bantu bakulu naye baliwo entuukako ekyange emulo tekyabula na lunaku nali sikyalina kyekinge nolwekyo nze sibeetondera mwatuse ebbaluwa yammwe mu ofiisi yange obudde buyise naye nakola kiri kye mwansaba nenkola ntya nsaba kyokka ono wabudde nti bano basobola obulungi okuteekawo olunaku olulala eggwanga lyonna ne beegattako mu kusaba ulidaawo awo kino ekintu teri kivaamu mugende mu gavumenti musaba olunaku olutongole olw'okusabirangako abatulugunyizibwa lubeere lutongole nga isita nga krismas nga independence nga waliwo olunaku olutongole kati awo muyite ne bannaddiini tusaba ssebo girewo ddala okutulugunya abantu mu ggwanga lino kiviirewo ddala yoyo segwadda si serwadda segwadda kubanga ono kyali munyarwanda history namubaleetera ne mubateeraawo lwakwebuzabuza nga afukaanaaba kati taata awanise tasekerera wankengu essaawa zino owanise amabiddego ku kibanyi ffe tulina enkenku yaffe wali wezeeko abanywi nekko owanise amabiddeko gali ku kibanyi nene bwe naabikunyonyolo n'obitegeera segwadda onobitegeera segwadda awanise tasekerera wankenku serwadda segwadda kanji kunyonyola mayi mulimu tulina bayigiriza buyigiriza mmwe abeefuula abaganda segwadda awanise tasekerera akenkuzza nkidda mu segwadda awanise amabidde tasekerera akenkuzza mwenge gwe mbuuza lwaki naawe kennyini awanise amabidde ago
amabidde ogagenda tuuka okubuuluka ogagyeyo gasobole ng'ogenda gakolamu either oba omwenge ogenda gakolamu omwenge naye omwenge ogenda gulina okubula guyinza okubulwako abaguzi oba ne gufiira mu ttogero oba ne gumuka bulungi n'oteekako omuwemba ne gubulwa abanywi era ne gukenkuka ng'ogwaffe kati we nkugambira muganda wange essaawa zino ensi bw'etabanguka temanyaani alirira nnyina Sseggwadda ensi bw'etabanguka temanyaani alirira nnyina kale munnange okusugumbiza ng'akimezezza okw'omusana tekikufuula nti gwasinga otutegeera mu bannaddiini bonna nyongera okukujjukiza Biblia gy'okwata eyo gy'okozesa nga obusago bw'okukyusa obwongo bw'abantu okubafunamu ensimbi ffenna tugimanyi n'ebyafaayo byayo ekisinga obukulu bwa Sseruganda bwe bukulu bwa bonna n'okuba nti ffenna tuli bannayuganda naye omuntu atandika okwawula ebyana n'abaana mujja kuba mukakuulidde mujja kuba mwekuulidde akabaziko gulongoosa lwaki Mukama yagamba nti buli muntu asabire muntu munne era abafu basabire bafu banne abafu baziike bafu bannaabwe gwe kennyini munnange weetaaga kusabira naye weerabidde nti olina okusabirwa y'ensonga lwaki bwe tufa batuziika wansi tebatuziika mu bbanga era ensonga lwaki oyinza okulowooza nti omuntu afudde olwaliro atuukirawo mu ggulu nedda waliwo waiting list eri mu bbanga awo kati nakino kankibabuuzi emyoyo omuntu Katonda bw'akugyamu omukka n'agutwala tolowooza nti otuukira mu beesiimu nedda waliwo migration department mu ggulu waliwo migration department mu ggulu erina okukola kye tuyita thorough investigations ebikolo bino bw'obadde weeyisa buli kimu era kyovula nti abalina akamba Zulu bakamba yaaya bebula bajja mu kibuga ne bayola enfuufu nga baludde mu detention center mu ggulu ije emizimu gy'ola gijja mu Kampala ne kayola enfuufu ne keekyanga kaludde mu Cu kafuuse karefugee mu ggulu kati tetugenda kulwawo kanveewaawo naye Sseggwadda weetereze Sseggwadda awo tuvuddewo kati olwaleero kanzireyo ku nsonga eno buno obubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna omuntu gy'okoma okubeera nti weetuddeko teri agenda kukuyamba olina kweyamba wekka gye munaakoma okunywa gye munaakoma okwepiica nga temufa ku nsi mujja kuba mwetonze Yoseri kyasinga okwagala munywe mutamiire tafaayo naye yogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga n'okuzuukusa abeebase gwe mulabe wa Museveni asinga obukulu gwe kasita yogera ku nsonga ezikwata ku kuzuukusa abali abanjwe batamiivu y'ensonga lwaki tulina obuzibu mu ggwanga abasajja bano bakola ekintu ne bakikulagako naye n'otategeera Sseggwadda nakano kankabazanyire tulyoka tugende ku vidiyo ya leero wulira omwami ono naye kyaddala singa si pulezidenti Museveni nettaka lyonna twandirijjeewa ddala sokola fe abagwira abajja nga tetulina kaffe kuno naye kati tuli ku mayiika n'amayiika nkabaddiremu naye kyaddala singa si pulezidenti Museveni nettaka lyonna twandirijjeewa ddala sokola fe abagwira abajja nga tetulina kaffe kuno naye kati tuli ku mayiika n'amayiika alright bandi badde bajjawo ettaka bannayuganda bannange manyi olumumanyi mmanyi lukukwasa mu mbwa mu mannyo nga tomanyi naye ntegezeddwako nti mu kitundu kye bayita Kayabwe waliwo ne balaga ka vidiyo abanyarwanda bakungaanira okusaasaana ntegezeddwako mu kitundu ekyo ekyekayabwe n'ebitundu ebisigaddewo bali mu kutta bannansi naddala abasajja n'abakazi abaganda babatuga ne babasula ku makubo ne babasibako obwayi era ekitta abantu ekiri bakiyita kyayi oba kaayi bakutta ne bakusibako akaayi oba ekyayi okumakinga nti gwogenze
enenzita y'abasajja bennyini yabatta bannayuganda naye buli omu asirise naye nga batta baganda ekiri mu northern uganda apa amulu n'ebirala kigenda mu maaso tewali akyogerako essaawa zino Museveni ataddewo okutiisatiisa abantu mu northern uganda era njagala baga nti abaana basinga obungi abali mu myaka emito badduse bayingidde South Sudan abalala beekwese naye nga abantu be tuyita ba senior elder people abasinga obungi battiddwa kubanga bakimanyi nti balina okusooka okutta abantu abalina okwenkalinga abavubuka okulwana kyekimu kigenda mu maaso mu Buganda. Museveni akuttamu omukulu mu famire ebisigadde n'abikola nga ayagadde. Kati nsaba muntu alina obubaka buno butuuke. Waliwo omwami gwe nabalaze omukulu ayogerera prison. Omwami ono bamuyita Frank Abayine. Frank Abayine ono musajja munyarwanda era alinga mukama we oli Simon Byabashayija. Omusajja ono y'omu kubeesomye okusaanyaawo embuga ya Buganda enkulu ebukeerere abalangira gye basibuka. Era ng'omwami ono akolaga ne poliisi ne bakifeesi okusaanyawo embuga eno. Njala okubira omulango kutakungula abalangira n'abambejja n'abaganda mwenda buli omu gy'ali. Akamanyiro kasusse musituke mugende ku mbuga eno okutaasa ensibuko y'Obwakabaka bwa Buganda. Frank Abayine mumumanyi bulungi nnyo. Ne wasula mumanyiiwo. Niranka zaaliko muzimanyi. Nsaba abantu abali mu America, abantu abali mu Europe, mutandika okuprofilinga omuntu ono. Abasajja Baganda abali e Kampala, abasajja munywa nabo bbiya, emmotoka zaabwe muzimanyi. Mengo kyenjagala soko bagamba emmengo teri muntu ategeere mengo okuva ku Katikkiro aliyo okutuuka kwayira bonna baafa babaluga kubanga mayiga tasobola bukyanga njogera embuga za Buganda zisaanyizibwa mayiga ali yagenze ku mbuga yonna tagendangayo nene embuga yennyini Buganda Land Board kennyini eginawo mukono ogw'ogitunda okugisaanya kuba baagala nti singa kabaka ono afa omulangira ddako yenna asikidde Namulondo tagenda kufuna maanyi ga Bwakabaka ng'Obuganda tebukyalina nsibuko. Ngenda kusaba ino omulangira gy'oli please musituke mugende mugumbe ku mbuga ebukeerere gye musibuka Abaganda mwenna mugende mutaase embuga ono mumanyi lwaki omunyarwanda afutubbala ku Buganda mugenda sigazaawo ki Abaganda mugenda kuyitibwa Baganda abaali Abaganda mu Buganda nga temukyaliwo Ssaabasajja Kabaka baamuwamba okusinziira ku bujulizi bw'engendo bbawa kuba yalemesa Museveni okukola ddiiru ze. Mayiga bamuwa mission ya kumalawo Buganda y'ensonga lwaki buli kimu bakikola. Frank Abayine ne balooya bammwe ne bakifeesi bamutadde ku ttaka eryo kimanye nti wookolera ensobi n'osaanyawo embuga eyo ne baluga nti bagitutte. Ogenda kuteekebwa ku lukalala lw'abantu abalonyisizza Buganda kubanga ennyumba yo eri kinnya na mpindi okuva ku mbuga eyo oyagala twala ettaka eryo. Obenga gwe ozimba ekikomera kyo weekolere beach kubanga ennyumba eri babega w'ekiggwa ekyo ate n'abaakuguza ba Buganda Land Board kale mu Frank Abayine nkutegeeza nga nina bugisi mufungize weesonyiwa ettaka eryo kubanga oli musajja munyarwanda awooli wadde wagula mu bukyamu. Wassanya kalo Charles Peter Mayiga abalangira ab'empewo booleeta abalangira ab'empewo n'abambejja ab'empewo abaagala okusaanya Obuganda bakikola mu bukyamu. Njagala mumpuliriza akatambi kano ono Museveni then yoke tugende katambi akalala mulyoke mutegeeze abasajja bano balina mission enekusifu nga temmanyi. Ulira when I met Mutebi in London 1981 and I was telling him that he was telling me about their issues, I said no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Akugambye bwesinkana omulangira yali alinde Namulondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okuwera mukumula kinaala mugumu kyesimanyi nkituufu. I don't think so. No. Okwo kulimba okuliko n'olubuto ate nga lulimu obwana buyitirivu. Okwo kulimba okuli olubuto tosinkana nko Ssaabasajja mu kinaana mugumu e Bungereza. No. Okwo kulimba.
wabula ogambye nti mmwe wayogera ne Kabaka Mutebi n'omugamba nti alina okusupportinga mission zammwe bbiri zotasobola kwogera ne ideology yammwe. If he doesn't, you will fight him. Kati omuganda ali eyo. He will fight him using ifu agenda mulwanyisa nga akoze saani enkwezengezi zateekawo ezimukolera emirimu gye. Yensonga lwaki bano bafranka bayina abanyarwanda bajja ne batwala ne basaanyawo embuga za Buganda nga bakozesa poliisi n'amagye. Kankaddemu kategere bulungi nnyo. Hulira. When I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues, I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. So, Ogambye unity for prosperity. Naye, which kind of unity okwegattira wamu kwokola? Abasajja bali mu Northern Uganda nga mwakava mu nsiko abateekamu ne weteramu kkoni n'obasalako amatu n'obasalako ennywa n'obasalako amabeere n'obasalako buli maawa. Is that unity? Nkubuuza Museveni. Kankaddemu wano wetugenda okuva katugenda kwabika ne vidiyo eno. When I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues, I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Right. Okuva mu 1986 watandikirawo wachimanya nti you have to fight the northerners because they have been in the previous governments. There will be a problem to you. No bateekamu kkoni ye kennyini nga gwe kkoni notta abakazi n'abasajja bamalawo. Ekyo wakikola bw'okikola mu Northern Uganda ne eastern side of the country gyewateekanga alisira kwena n'omufulalis nibatega mukazi alisira kwena simanyi talina mabeere simamukuba esasi liseerera kisakye kasasiro n'oteeka bano ba Arab boys ng'otadde kino ekivubuka kino ekigundi kino ekisajja kino ekifere kyalinaale mu kino kimanyi kimukula ne muteekateekayo abantu bamwe bonna kati bw'ogamba nti mwali mukola unity for prosperity and for security, nga gweke nini wateka abatujju batta abantu mu Northern Uganda. As we speak right now in Apa, many Ugandans have been assassinated and killed by the SFC without a reason because you want to occupy that land. Is that prosperity? Is for security? Is for what? No sense. Tugenze maso. To the western side of the country, not Abanyankole Kubama, the indigenous Banyankole were eliminated almost 60%. They are nowhere to be seen. Amataka Gabogatutte. No gende Bunoro. 70% of the indigenous Banyoro all have been eliminated, cleansed out of place. You replace them with Banyarwanda. Is that prosperity or is that security? No genda bwakabaka bwa Rwenzururu. This is what you did there. When the barrel of gunfire went silent and smoke billowed from the palace marked the end of a protracted negotiation between the Omusinga of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, and the army.
Gunshots had earlier on rang out at the palace when royal guards confronted the army in a siege that lasted about 2 hours. Now we are at the Musinga's palace, and as you can hear, there are many loud gunshots that are going on back there. And we are taking cover right here, which is just 400 meters away from the gunfire. We've been told that the security officers are trying to breach the perimeter that was on the kingdom, and they're trying to get inside and arrest as many royal guards as they can. NTV has learned that Mumbere had been given an ultimatum of up to 9 a.m. to surrender his royal guards, a request he turned down. We gave him an hour, it elapsed. Because we were supposed to storm that camp, that palace, by 11. So we again, the president again called, gave him 2 more hours. But please, sort this out. Now that one, we sent everybody here, his people he wanted, to talk to him that let these people surrender. But we realized that I think he was under siege by his own people. These people, he called these guards and so forth. So we had no option after that. We had to storm the palace and get these terrorists. And that is what we did. At least 4 politicians visited the seat of the kingdom and later returned saying there was a problem of communication between government and the Obusinga. NTV has ascertained that 46 people were killed in the attack and 139 arrested. 2 soldiers were also injured in this attack. Raymond Mujuni. Kati bw'avaawo okukola ebikolobero bino akugambye yalina missions 2 bw'amala okukola ebikolobero byo kati n'akwata Mumbere n'amuteeka e Kampala n'amusiba mu nnyumba nga Museveni akolako ekikolobero n'akunyigiriza n'okkiriza nti gwe obadde omusobya n'omala n'omwetondera n'akuta nga tolina wantu wonna w'ogenda muwaabira kubanga okkiriza nga teri kikkaka ye enkola ye gy'akola. Kati kambazanyire nakana akatambi akalala mukakasemu ayinza saagala bazanyira information etali ogenda kuwulira nga amalo amaze okukola effujjo ly'okutta kati no before manyi omutwe gwe guno gukola nnyo kati kansooke mbazeeyo ate engeri gye balumbamu olubiri lw'Obusinga bwa Rwenzururu kino tujja tubaga ebigambo bino sooka ovuga ebirowoozo byo obizeeyo mu 1966 nga balumba olubiri lw'Emmengo nga balumba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Kati ndowooza mufunye ekifaananyi kye tuyita reflex ekifaananyi ekikuzaayo baani abaali mu kulumba olubiri olwo. Tubasomesa ebintu bino tukutwala mu maaso ne tukuze kati njagala kuwa ekifaananyi. Nabagamba Museveni mu kulumba olubiri olwo y'omu ku balulimu era yajja ng'obamaze okusaanyawo nga azze kola kye tuyita supervision oba okukola final conclusion n'okumanya Muteesa yafudde n'abalala. Kati nkulaza olutalo ng'egye balubamu olubiri lwa Rwenzururu. Kati ekyo kikureflectinga nti Museveni ye yali master plan okulumba olubiri lw'Emmengo nga balumba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Do you still doubt with my information and the history? History doesn't lie. Kati bw'amala okukola ebintu ebyo byonna anyiza Obusinga abutadde wali abusqueezinze. Kino kye yazzeemu okukola. Naye mu vidiyo eno agenda kwogera the same statement gye yagamba Ssaabasajja Kabaka nti if you don't cooperate with us we shall crush you. Next to him is Honorable Uwase. Next is the family members to meet the
From the side of the kingdom, which is the administrative part of the state again, and as a kingdom we say, it can never happen again, so it can never come. The only way forward is to sensitize our people through the kingdom, so that they use the PDM money to go into piggery, to go into poultry, so that for them also they can become productive and they produce for the market other than being commission agents on matoke which comes from Nyaruguru, Bushenya, and cows which come from cows and so on. There are things which we can produce, and the government has put the enabling environment to make sure that these people can also be productive. In Kasese, with a message of hope and a message of reconciliation. That was the stake again. And as a kingdom we say, it can never happen again, so we can never commit a mistake again, Your Excellency. In bad and soul. And then finally, Your Excellency, border post the market is already there. Thank you, Your Excellency. I was telling His Highness when I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues. I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Modern government at Arukora. These institutions are good if they are handled well. So now the third principle of the NRM is exactly what you are talking about. Socio-economic transformation. At Kwaratunga Katare, that you are saying now, Akatare Karo Congo, Bitabakonji to Village Bakutunda. So that's why we say, once you have Uganda, once you have Africa, as markets, is Roxora Piho Naku. You wenga okuhindura emikore yawo ibyorukukora. Yes, so I'm glad you remember that. Kati ndoza mukategedde bulungi akantu ako. Kati ate katudde wano. Tulyoka tusimbule. Tulyoka tudde wano. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Now if you say, we shall crush. Ndoza ekifaananyi nkibasiigidde bulungi nnyo kiwulako kuwanika buwanisi mutegedde. Kati gwe Ssekiganda Nakiganda ali ku ttokotoko ng'otokomoka omugambo ovuma Kyagulanyi omwana wa Nambi. Otokomoka omugambo ovuma omwana Omunyolo Nakabala. Otokomoka omugambo ovuma omwana Omunyankole. Oyita muzzukulu wa Museveni. Omuzzukulu Nvandiirwa ne bwe ziba teziriiko ku Ddigobe munnange tuliseetulira ddala livaawo n'olujjuliro ntulugyawo wakimutula mbwenu okitegedde. Gwe yayita omuzzukulu oli muzzukulu wa Museveni ku kifaananyi kyekulaze nga toliimu okootakoota mu gaalumoodo omuzzukulu Nvandiirwa ne bw'oba toli ku mmere togirya Museveni kyakola ne temulina bwongo kubanga akuwa kwezo ssente zabadde alina okukolamu enguudo n'akuwako emitwalo egi $10 15 gwe ku mugabo gw'ensi yonna e Uganda bakuwako $15 vume Kyagulanyi naye nga bagenda ku enguudo eziri mu Kampala zonna nfu tewali malwaliro tewali masomero emisolo giyitiridde abantu babatta n'oli awo leegangalabe ndi muzzukulu wa Museveni mujja obusiru mu nsonga z'eggwanga era nkiddamu teba muntu yenna ako driving okuteeka mu bizinensi y'omuntu
ng'ovudde ku nsonga z'eggwanga nkiddamu ensonga z'eggwanga zisinga abayimbi ensonga z'eggwanga zisinga bannakatemba ensonga z'eggwanga zisinga ba celebrities kubanga olunaku lw'onoofa omwana olwana ategera ensi bw'etuuse kati nkujjukiza gwe yeeyita omuzzukulu gwe wa dola 15 ne batwala akakadde ka dola nkulamusizzaako munnange yeebaleko kansubire nti oli bulungi naye mujja kuba bulungi nga mutegedde ekitufu ekiri awo tuvuddewo kati ngenda kubasomera amannya ag'abaana be bafulumya otwala e Thailand oba enniyanima tukyakubira omulanga abantu mwena basobola okuba nti simanyi mwatuka okuwandiika ku Twitter oba ku embassy za Thailand okumma abaana baffe visa ngenda basomera abaana aba trafficking abatwalibwayo bwemba mulimu ow'omuganda wo okimanye nti gyali naye kasooke mbako update ka video kano musooke mutegeere kati wano tuli ku luumu yaffe neno olaba amagye bulamu we tuli taba gatukuuma batukuumira ddala tubonaabona zamutegedde kati gano gamu ku mannya ag'abaana abasimagulingibwa oba batrafikingibwa okutuuka eneyanima kuliko Zalwango Flavia gwe muzadde oba mukwano oba muganda wa Zalwango Flavia y'omu ku baatwalibwa pasapoota ye eri A0M038773 Zalwango Flavia kuliko Nalwadda Farida pasapoota ye esoma A0M00862 kuliko Yawe Lawrence passport ye esoma ba 0.3 kuliko Chigundu Abdu Nasif passport ye esoma A0M0058580 kuliko Sebyala Alex passport ye esoma A0069478 kuliko Nababimba Lawrence Lauleni passport ye esoma A0085536 kuliko Luchamuzi Yusufu passport ye esoma B001474 kuliko Muwonge Constant passport ye esoma A0102969 kuliko Musoke Akiram passport ye esoma A0072056 kuliko Namutebi Jacenti Mirembe passport ye esoma ba 0317279 kuliko Luyima Mahadi passport ye esoma A0371919 kuliko Chigundu Joshua passport ye esoma A027400739 kuliko Kalanzi Andrew Micho passport ye esoma ba 00M599307 kuliko Mwesezi Gideon passport ye esoma A0257053 kuliko Lubega Alex passport ye esoma A0M0059697 kuliko Chimuli Brenda passport yo esoma ba 00127918 kuliko Kauma Evelyn Eddie passport esoma ba 00130935 kuliko Samuju Brian passport ye esoma A0M03224 kuliko Kamia Elia passport esoma ba 03626 kuliko Lubale Kasimu passport esoma ba 0375798 kuliko Egango Abdul Aziz passport esoma A0291510 kuliko Semwogerere
Klaiba passport yesoma A 02995 oseba yesomogerere Klaiba passport yesoma A 02995 kale bwabanga muntu wa Uganda nga passport yo jimanyi n'amanya kimanyi bebamu kwabo tukyagenda maaso n'okunoonya tutufuddeeyo naye nga tugezaako nnyo okukola ku nsonga ezo nga bwe zitambula. Ndoza mulaba ensonga lwaki tubaga ebintu bino. Abasinga okubonaabona mu Uganda be baana bannambi n'ekibabonyabonya. Simanyi Museveni yamatuulira ku ki ne mugaana okutegeera bye tubagamba bibayita ku mutwe ng'anviiri ye bw'aba atambula n'emiggo gye okubalaga nti y'okuluga tekikyali mawulire ajja baloga era akole buli kimu kyakola. Ebigambo bino mbadde mbibagamba mwenna abaagala okutambula. Ndoza mbiraba bulungi nnyo bino bisoma. Not many politician or media are speaking about this specific story. If Norway can do it, why can't we? Norway deports 1,600 Somalians. Why we can't do it? Ezensendera zebuuza akapati wano kankuwa akalala. Bufaransa egamba bweti. France have migration regulations. These are the new regulations from France. Bagamba bati. 5 years before getting benefits, immediate deportation of legal or illegal migrants, deport to the country of origin whether with or without passport, refugee to renew residence permits or who don't comply with principles of the republic. Mukala bulungi nnyo. Kati bakulu nze ndowooza kyekiseera ensobe ekyusa amaaso nga n'envubo ekyo okyusa lwaki okyusa envubo alowooza okukwata pasapoota ey'ofuluma eggwanga Uganda nkuwagaabuwa ensimbi zo sooka omala okwerowooza sikugaana bino byenkuwa oliwaddemba obbiwulira oba obbitwala oba obbirekawo genkuwa gaagano ensi z'amagulu meeru ebitundu 80 ku buli 100 ziyimiriddewo ku lukalu lw'omuddugavu naye ekizibu omuzungu akyayina omukono oguyita mu mugongo okufuga ensi za Afrika ng'azijjamu ebyobugagga ku ssente ez'omuzannyo entini ng'akulyetingawo divide and rule. Nkiddamu ensi z'amagulu meeru zonna ziyimiddewo ku lukalu lwa Afrika kubanga tulina ekisooka abakozi abatannamanya buvunaanyizibwa bwabwe oba rights zaabwe omukozesa kyonna ky'oyagala nga tewali safety. Kituyita human resource. Africa erina mineral resources. Africa erina weather yayo ng'esobola okuba ng'ekolebwako buli ekikolebwa muli mu nsi. Africa tetulina simanyi winter tebiriyo. Ekyokubiri, Africa ye continent buli wooteeka omutwe nga waliwo omuzungu kyetaaga mu bulamu bwa bulijjo era babejjayo babitwala ewaabwe. Kati gwe ekikutwala ng'ogenda ow'omupuupuguma kubanga bano abakulembeze abali mu Africa okuli Museveni baba obuyinza okutta n'okuwamba nga teri agenda bakoonako. Yensonga lwaki Museveni akomitinze genocide mu East and Central Africa. Nobody is thinking about him kubanga akyakolera amagulu meeru. Nkuddizayo akatambi bino mbyogera n'obujulizi kwebuli. Okuva mu 1966 Museveni ajjatta abantu teri amwogerako. N'agenda mu regimes ez'amini ng'ajja akola atrocities teri amwogerako. N'atuuka okugenda mu nsiko mu 1980 n'asaddaka Abaganda nkiddamu n'asaddaka Abaganda akakadde kamu n'omusobyo. Babagamba 50 banka Abaganda baafa million plus
kubanga olutalo olwaleeta Museveni terwayindira mu kitundu kirala kya Uganda, and this is to remind all Ugandans. Museveni slaughtered 1 million of Baganda people. During the guerrilla war of 1980 up to 1986, no one brought him to courts of law. No one brought him to the courts of law. Chovola waliwo kintu kya Luwero Triangle. Luwero Triangle kye kitundu omwayindira entalo ezo. Kiri mu Buganda. Kyonna nga ye mukimanyi kye bayita Buganda. Mukono, Kayunga, Kapeka, Semoto, Masulita, Mubende, Mitiana, Gomba, tugenzeyo Masaka, Lakayi, Pigi, Sembabule, Gomba, Wakiso, Mukono, Ntebe, byonna ku bizinga by'essese wayonna eyo gye battira akakadde k'Abaganda. Teri yamuleetako mu bitabo byakumuvunaana. This is the reality. Ne tugenda awo bw'amala awo n'ayagala ate abaamulwanira entalo Abaganda n'abateekamu bwe bagamba nti banoonya babbi we bateekerawo Wembule. Eyo tusooke tusikeko Wembule tugiteekaawo. N'akwata emmundu n'azuwa omugenzi Frederick Rejema n'agenda e Rwanda n'atwala almost ku Baganda bagenda e Rwanda kwaliko 40% abagenda okulwana entalo okulwana Rwanda. Ne basaddaako akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu babagamba akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu. Emirambo ne mu Victoria gikyalimu. Teri yamuleeta ku bitabo kumuteeka mu kooti. Mu 1994 teri yamuvunaana. Agenze Congo abasi, agenze Sudan abasi, agenze Somalia abasi, agenze Congo Brazzaville. Nobody yamuvunaana emisango egyo nakati akyatta. Najja akuleetera Wembule, Operation Wembule. Operation Wembule teyali ababbi. Operation Wembule yali yakujjamu abo bonna abaana abaali bakuba emmundu mu Lwero. Awe bagamba nti baali babbi abamu baali tebafunye mugabo gwe balina okufuna after olutalo. Batta abaana b'abantu mu Operation Wembule tekyali kyababbi. Oyagala kuŋŋamba kati ekibinja ky'abasobi bakato Musege baani bonna bano nakati baana babbi abaliwo. Operation Wembule tesobola kuddawo yakayanja. Kayanja yafa. Watu wale omusirikale asobola kukola Operation Wembule? I'm just asking. Mbuuza mwe. You mean Operation Wembule can't be revealed or visited again? Mbuuza. Crime rate eri mu Kampala mu Buganda. Oyagala kuŋŋamba nti Operation Wembule tesobola kuba retrieved oba to be visited again? Eyagikola taliwo kakayanja taliwo. Luli tewaliwo media era nga tolewo BS omati ngenda babba. Kati baje ne ku media batula nze sineke tumukuba tali atukwatira nsawo. Nze sobi tukwata akabadia tutuga abantu bwe tubanga tunda kye twagadde. Emmundu tuzimanyi kituba twagala tukifuna. Weyagala kuŋŋamba Operation demwe nkubuuza webatera Operation Wembule tewali media, waliwo TV na radio stations. Nekati media weeri n'ababbi babe ne boogera kyokka tebasobola teeka Operation Wembule. Bannayuganda munyumira. Anyways, amarotu nahuwa. Amarotu nahuwa katono nnyo.
Kati ngera tugende wano mpola obudde bukyali. DDG, Daily Drinking General. How are you doing? Kansule tuli bulungi. Nategeddeko nti mwatuddeko n'ekitaawo Yoseeri ne mugamba akasajja katu expose nze era tukanoonyeza butya bwe tukakwata kalemye tusipeedize ssente nyingi nnyo kaganye tunoonyeza abalikinga information abamu batubuze kati ngenda bagamba temwina gwe musobola kukwata ku information linking, it is impossible. Kati kantegeze public wetwogeredde essaawa zino Yoseeri ne banne mabire byange mbyogera nga olwemala okukola report yange. Museveni nakoze report mukulu kankutegeeza. Assassination mission gye wakoze ne mutabani wo okwagala okuddamu okunzita wano olwokuba mwalemeddwa n'osindika mutabani wo ku lunaku lwa Christmas na ku Sunday bw'ono ku Christmas Day bwe yagenda n'agenda e Rwanda agenda ayogere wamusindisa ayogere ne Pilato akozesa ku tiimu ye gy'akozesa okujja abantu be ejjeenoonye lumbuye namaze dda okukola ripooti oba obuyinza eyo nagi ripooti nze dda era buli kimu kimanyikiddwa nti bala omuntu yenna yeesaaza era ng'alimu bajja mmukwata kati ekyo kyompagambye kino nakigemeddewo nenjala kugamba mukulu bwe mba nga nkola propaganda all along why are you looking for me onoonyeza ki bwe mba nga nkola propaganda onoonyeza ki deploying abantu ku social media to abuse, to blackmail me, to blackmail Bobby Wine, even to kill Bobby Wine. Bwabanga tetuyina muzinzi gwe tukola ku gwanga lwaki otunoonya tutta. Gobadde omanyi nti osobola ofuga eggwanga eryo ng'abantu bonna basiru nga goloza ffenna tulojja kulowooza ku levemu yaabwe siru. Buli omu alowooza ku mwenge biduula nga tetulowooza ku ggwanga lyaffe kubanga wasasula politicians zonna bali ku opposition side babe bo nga bazanya politics waabwe nga gwoyisawo kintu kyo nga tosobola ngooza tetusobola kufuna reflection etunula bintu mu ango ndala nti no bana abantu batubuzaabuza katumala okutunulako ku side yenga wayita kisobola nekisobola okubeerawo ffenna tetusobola kusiruwala lumu nga omulowooza temubadde musiruwaza abantu n'oteeka obusajja butamala emirundi bwandi bwonna bujja bubuzaabuza abantu olalongo bukola malisi bubuzaabuza nga teri muntu asobola kubuusa abantu information tugezezzaako okutegeeza abantu ekintu ekituufu kati gwe n'osindika ate within the sako yaffe n'osindika kati information gyawanfu if I'm pinning Museveni where do you get pain bwaga nti bagala enkyukakyuka if Museveni is doing propaganda on Kyagulanyi nga tasobola mu defendinga faba ku defendinga Kyagulanyi gwataga nti wagira Kyagulanyi nojja no defendinga Museveni ngo despising information gye tuwo okolerani Gomanyi sente mmeka Museveni zasasula ku media ku both local and international level to protect his image ozmanyi you know how much Museveni pays on media both local and international to protect his image about all the atrocities which he had committed in the country called Uganda, where I belong or where I come from. Kubanga temutegeera wongo moyina butono ekigambo kye bayita propaganda ne malice Museveni akikozeseza almost entire life of him nga kimukoledde ebbanga lina until we counter-attacked him in his own game. Temusobola kitegeera gentleman najja ku TV naga oyo Kyagulanyi ali bwadde bwati kubanga kye kimusasuza ayina abantu nga bali permanent ku TV ku radio nga gwe mulimu gwabwe naye nza ajja nenkola vice versa ku bintu Museveni kenye ngati oyo byagenda bwe Museveni yakwatako nakati akyakwata sente buli mwaka akwata sente suka wakati w'emitwalo 5 kakadde nga isasula international medias obutogera ku kintu kyonna kigenda mu Uganda kakadde ku mitwalo 5
yasasulako CNN mukubira obulango simanyi visit what kasasiro okuprotecting ekifaananyi kituufu mu kikiri mu Uganda ng'ate ku ground waliyo kirala. Is paying millions of dollars okulongoosa ekifaananyi kye naye nga balongoosa kifaananyi ku byenkubadde ne bye badde kugamba. Kifaananyi kikyatereeza. Abaana baffe babawambye baba bafuse kati abaana bafiira mu buliri naye nosanga yemba tasobola kufumiitiriza ono omwana lwaki abaana bafiira ku sipidi naye nga nakibagamba emyezi 8 ne bagamba mwegendereze nnyo waliwo missioni ey'okutandika okupoisoninga aba foot soldier ku ground one by one naye kibagamba era nsirika yobula sapostinze nti rest in peace no bana kibagamba neri yembaate zaje nziga obutake buliyo olumbu yalimba anona sto bwemba sogedde nti gwoga bobuto where do you get the pain gojjawo ekitu kikuluma kasi kyogedde kuggwe nkyogedde ku Museveni nkyogedde ku system ye nkyogedde ku government ya Museveni gwe comrade kikulumira ludda wa Cut right now. Nze ndi stateless. Nkyayimiridde ku mazima njogera amazima. Nosanga yengala bingeri kulumbu yevuma ku social media nogala banno. Obatege singa badde amanyi. Yandibadde akeera kunsabira busabizi. Singa badde amanyi. N'okuba nti musiru. Era asigala musiru. Nobatuna na musoni gakulu kati huyo ewe babyamulemye yasindise mutabani wegenda wani wa Pirato amo katimuka kali akajja abantu mbulani ne kabasanya okati tembo kagenda okunjinze poti ndagikoze dda manyo okwetangira kukira okuwonya netangidde report ndagikoze dda kati gwe jango mwe basaga mujja kutegeera naye ngeyo tuvuddeyo njala tusigale ku nsonga eno bwete. Mwenna ba comrade bagala struggle iranga muri mu struggle bagala choka musigale ku mulamwa mulekeraawo entalo ezitayamba struggle fe twajja mu struggle muno nga tuzze kukyusa gwanga so si politics. We are not here to play politics. We are in the revolution wing. Tetuli mu politics. Nabagamba nze sina kifo kye njagala wadowero si wano kubanga nakimanya nti abasinga obungi baagala nnyo ebifo nze siri bya bufuzi saagala bifo nwanyisa kukyusa okulembeze ne bwa kukyusa sawa zino njagenda mu kyalo kuba sina kyenetaaza bya bufuzi naye eri abantu nga bo ba driving 2026 n'owatunira n'omutwe ne gukuluma nkiddamu buli akugamba 2026 mugamba alinga amakugunyu period nkiddamu buli akugamba nti they are campaigning or they are pushing towards 2020 mugamba alinga amakugunyu period kimala tomuddamu. Ezo strategies emukola ne structures ziri political lwaki temuzikola nga Museveni bwe yazikozesa n'agenda n'akola the other way of the story ugaita sola kola structures ziri political. Mugabe Museveni yeta sola kola political structures ziri political. He knew that politicians they are ever rotating around, changing posts, changing goals. Na chimanya ti no kino tekijja kukola. Let me go there. Kati obude umananga buli mu WhatsApp group simbu simaini team gundi simaini team bikongole simaini mission yani kasasiro mbata zanet. Buli awoza simaini 2026 mugamba alinga makugunyu. Kino ze kyogedde lumbuye. Nebe tubanja abalemedde makomera. Omusajja gwolwanyisa akugambye we shall fight and you shall crush you.
ononya passport odduke gwangulire kirani yes embeera mbi tukimenti embeera mbi nembe siwe nsogire kirani Obuganda busaanawo akasajja kali wali mmengo ketola ku buli mukolo kati kawula ku mukolo kalinga soda abaganda abaali abakambo mwaddaludda wa embuga zisaanawo mutundwa abaganda beddango oyo musajja singa baamujjawo ddanga n'omuto baagunnyika dda mu nnyanga ettanda nga taliiwo muli awo mukanula maaso nkubu oyo mubuuze ekibuuzo kimu Museveni yamanya nti bw'akwata ekkubo lya politics simayi bululu mpaka yandiba taliiwo but he knew there is other way okuyingira awo giyakozesa ne mwenda muta nze ngenda kwesimba mundabiranga ddala 226 nze nzijeguna Museveni yagezaako bya politics naga politics byayanga constitution kwa options nyingi nemwe namuloleza mu ka box kam ngenda kwesimba ka staff no kwa kansala bugenda kuyamba kinga abafuge gwanga siba nansi bugenda kuyamba kinga constitution bagikyusange bikoyi bugenda kuyamba ki nga ensimbi z'omusolo zizimba ensendala zigenda kuyamba kinga amalwaliro bagalya zigenda kuyamba kinga ensi weyimiridde ku timing bomb nga bakyasobola okusasula omuntu ajja yeyambule ku social media gwemu ensa zikuyamba kinga amateeka gakola ku bantu bamu nga bamu tegabakolako kale gwe kiriza future yefudde ne yange efudde naye yo mwana wo ogenda mulekerana munsi kijogena mulekamu fetwa kizeza bakitaffe zaafa kubanga they fail to act or to talk ezaffe we accepted zifudde but actively we decided to talk about the national issues. Don't divert people. All the national matters tebazogera bala gundi no yalidde gundi gundi yasinga akabina gundi yasinga bere gundi yasinga makeup gundi kati yalina gundi agobagana nono ono njagala abali Dubai mumbulireyo Dubai kambo choko labirako social media ze Dubai muzima ine TV mumuli akasasira ali Uganda ngabira ku TV ze Dubai obezo mu America obeze Kenya nze followinga social media platforms ensi yonna kasasiro kachichya yenna ali ku TV ne ba producer ne ba editors abali ku TV ze Uganda bonna nkwale abantu bali mu Europe banansi batandise okwekalakasa olwa illegal migrants ne ba refugee babagamba buli omwadde waawe ba migrants bafuge wamwe ati kati baba forcing muve mu nsizo mugende Bulaya niyo musanga ali mu kiyumba azimbiza amatama ngemba atenya subu ku kyoto ayo cha chakulanyi no abanno teyasenyiza manyo ali mu uniform y'endogo yimwe ali mu akolera avuma Kyagulanyi nenga tamai ne contract between Saudi Arabia and Uganda genda kugwa mutika muzize Kampala which is ojja kuboza mulayini nga tukyana kumanya ensi zigo abantu batali banansi bafulumensi zaazo nabafune ku buyambi bwo munsi zaabwe muri wana buli mukwepicha bwepicha the moment consistency bera mu ideology y'okunywa omwenge no kwepicha nebivulu buli muntu ayagala kubeera celeb buli muntu ayagala kubeera popular known kati omuyimbi gundi bwagaggawala gobo gaggawadde I'm just asking gwe sawa zino agamba nti omuyimbi gundi yasingira nze gwe mpagire bwagaggawala gobo gaggawadde gobo kyusiza status yo mind your business ate okugaggawala kusinziira ku status ya stability y'ensi yo nkiddamu the moment eggwanga liri economically
poor ngaliri mu mbeera nga Uganda mweri ne bw'onookola mu Saudi Arabia emyaka 47 n'ojja ne ssente within the time of 1 year zigenda kuba ziweddeyo nga business ye crashinze. Kyetubagamba let us get united tujjeko Museveni system mwetere nga nawo mitwale 10 yalina capital asobola okukola business. That's what we are talking about. So see, Museveni njagala nnyo omuyimbi gundi omuyimbi ayimba afune ssente azimbe ennyumba avuge emmotoka ezebbeera kuba amazzi. That as simple as that. Go muwa sente. Put yourself into the order. Ogambe nole wait a minute. Kale mpaana nnyo lumbuye. Naye bwe mmala omwana kyekiddako. Tetugenda kwogera ku kyakuba Kyagulanyi omulimu gwagukoze. Abalazi ensi bwetambula bw'erina okuweera naye yajjambya obufuzi ng'alina ssente ze. Naye kati ggwe gwe batwala ku muddo okulya ogenda owalira naye ng'olweggula ogwegenda okukoma ng'obwegedde okuba empiiyi ozza obwenkulumu. Tukubuuza gwe entegera ye erina nnaku ki? Ne bw'onookola ssente mu diaspora nga gy'ozisindika kati kankunnyonnyole. Mu diaspora gye tuli ne bw'oba oli Kenya oba oli South Africa oba oli mu America, that's what we call diaspora. Oli wabweru w'ensi yo. Ne bw'onookola ssente ne ziwera n'ozisindika e Kampala naye ng'e Kampala economy erimu ebituli ng'engalo zino bw'oziraba ssente zo zigenda kuyita mu buyisi bwe ziti. Olw'ensonga ebyobufuzi bifu, ebyenfuna bifu, ebyensoma bifu, bannaddiini bafudde n'okuzika kwaggwa n'abantu b'olinayo bafu. Ogenda kusindikira nnyo olw'okuba nti mwavu ssente ze agenda zidayuvutinga aziteeka mu kintu ekirala ekitaaliwo luli. Mbawa example. Previously oba gye buvuddeko abaana bonna beesiganga nnyo abazadde baabwe both abakyala n'abaami. Nga maama wo ssente tasobola zikwata kubanga alina ezizeze mmwanyi. Maama wo ng'alina ssente z'aluddamu enkoko ne kati maama wo talina ssente. Bw'omuweereza akakadde k'essente enkulayiri agenda omwana asindise ssente kasita akola kati kana akakadde kankateeka eno bwe kana kafudde omwana wange nze mwezaalira ng'akalya ng'osindika n'akalala ng'akalya. Ogenda kunenya maama okulya ssente naye nga waliwo factor emusindika okulya ssente ezo olw'ensonga she is economically poor nga kiva ku system etakyabasobozesa kukola ebyo temusobola bitegeera. Taata walidde ssente zo wamusindikira ogulamu poloti si kuba nti abadde ali interested ozirya no. Mwavu nga bye yali akola bizinesi zonna zaafa. Kati ssente okuba maiti zizo za mwana we tonna kyosobola mukola agenda ziteeka mu bizinesi zife. As simple as that. Temusobola kitegeera ne bw'onookola ssente nga sisitimu nfu eri e Uganda ogenda kuloga abantu oba weetugemu omuguwa nga ssente zo baziridde. Edda abantu babeeranga n'amazima ng'omuteresa ekiraamo kyo tagenda kitwala. Abantu bateresanga ssente nga tubagenda zitwala. Edda n'abakazi nga nedda edda abantu basinkira bateresanga n'abakazi mikwano waayo mungenze mu lutabaalo bangenze gindi sigaza famire ng'ogirabirira mumuterese kati. Oli ku kyoli mulenzi owagira Museveni ssente osindika Kampala osindikira girlfriend ye amanyi kimu mentality. One, nogula makeup nogula akaviiri nogula engatto. Ssente agenda zirya si lwakuba nti ayagala. One, omukazi gw'ogamba gw'oyagala ali e Kampala mentality erimu nkwepiica kunywa mwenge genda mbivulu nakwekolako. Talina development mu mutwe. Yagezaako kukola business due to the fact nti economic activities eziri mu Uganda zonna zaafa olwa system enfu. Takyalina business gy'asobola kukola. Kayeekoleko abasajja bamulabe ng'akozesa ssente zo bamukalakate g'ojja e Kampala ogw'eddalu ku ssente zo omuteekamu naye ng'ate ye si nsobi. Naye ng'edda wabeerawo abakazi nga balina mentality ng'economy ekyali bulungi nnyo. Ng'omusindikira ssente n'akola business bulungi nnyo n'osanga buli kimu nga weekiri. Ekirete byonna due to the stability y'ebyobufuzi ebyenfuna yereetedde abantu bano okukyankana n'obwongo. Ne tukibiwaga temusobola bitegeera muli omukalula maaso.
gwe ne bonna okola ssente mmeka tezina kye zigenda kukola Uganda. Ekyo nkikubuulira. Kubanga embeera eriyo nfu nteeketeeke bagibateekedde njera kubuuza wano omusajja Idi Amin Dada n'abakulembeze abayitako kale basetinga eggwanga Uganda ne bagamba ekituufu kiri nti gavumenti erina okusuubula. Mu kusuubula kuno gavumenti n'eteeka ebitongole nga bikolwa mu bannayuganda abali both skilled and non-skilled. Bwe ngamba skilled and non-skilled bantegeeza ki? Omuntu ali skilled ye muntu asomyeko nga nekyakola akimanyi. Ali unskilled ye muntu atasomyeko naye nga alina omulimu gw'asobola okukola. Abantu bonna bafunanga emirimu. Bwe bafunanga emirimu mu bitongole bya gavumenti bye basomera ne biyitirivu ennyo. Gavumenti yabawanga emirimu ne bakola. One, gavumenti ne bajjangako omusolo ku ssente ze bafuna n'eziza mu system ne creating emirimu emirala. Gavumenti yabaterekeranga ssente zo mu NNSSF nti bakaddiwa ejjayo ssente zaabwe n'ezibaddiza mu bukadde ne beeyamba. Kati Museveni kiyajja ye n'ajjawo pulogulaamu zino zonna business za gavumenti n'azijjawo zonna n'akuliyetinga vacuum oba omuwaatu omunene ogw'okuba nti abantu abasinga obungi tebakyalina mirimu basigadde mu bbanga. Kati abantu basigala mu bbanga tebalina mirimu kitegeeza n'education system mu Uganda oba oteekawo ya bwereere. Okuliyetinga otyo education system naye ng'ate bye basoma tegeyogenda bifuna mulimu. Why do you allow people to spend their money on their children in education system whereby they were not going to get any kind of job in their country? Bagenda funa mulimu. Kyandibadde nti bw'oteekawo education system abaana ne basoma. Omwana bw'asoma n'afuna degree nti yagifunye mu procurement agenda funa omulimu mu company eri established ng'ali mu procurement department. Nti omwana bw'asoma omulimu nga gwabusomesa already agenda kubeera ng'ali qualified okusomesa mu ssomero lyonna eriri mu Uganda oba mu East Africa. Tekiriiwo. Kati osomesa omwana agenda kukola mulimu ki? Agenda kukola mulimu ki? Teguliwo. Ekyo baakikola okugjawo kati mmwe kyemutaategeera kati ye pressure bafunisa passport ne mufuna visa ne mugende Saudi Arabia ne mugende Qatar ne mugende Dubai ne mugenda mu America ne mubeera mu kampu z'abarefugee nga mutudde basajja bano bakazi battu ng'olinganga eyabba akagaali naye nga ki ekikuteeka mu muziro gwonna? Kubanga baakikola intentionally nga tebaagala mubeere mu nsi yammwe ye pressure eriwo. Goma imbwe kiruma okusomesa omwana okuva ku nassale n'omutuusa n'afuna diguli n'anoonya omulimu ne gubula. Mukazi wattu gy'ayitira mu kwetaasa n'afuna olubuto n'azaala bwana abukuleetera awo. The same applies to boys. N'ayingira asatu nga talina mulimu n'abeera awo kati n'ekizibu ekiriwo nti abaana ennaku zino batta abazadde kubanga bala abazadde abamalira obudde baagala kweyambisa bintu bye bazadde kubeerawo, which is wrong. Edda abazadde baweereranga abaana nga sure deal emirimu wegiri. In fact, let me tell you this. Kababuli ekiro abantu okugenda e Bulaaya, it was option. It was just a choice, not by force. Nga nfundikira. During Amin's regime, abantu bagendanga ebweru ng'ekibatwala either kulambula kusanyuka kukolya ssente zaabwe oba nga munnabyabufuzi bamunoonya. That is it. So sigenda kunoonya kigulira magala ddira. Mbuuza lwaki? Bakitaffe ne bajjajjaffe balinanga mmwanyi, balinga balunzi nga tekimwetaagisa kufuna passport nga talina kyajagaza yaki. Nga jagaza ki? Ngombuza passport yaki alagira uddawa. Tweddawo twawulira ebirango by'abalanga ku TV ne ku radio nga abasuubuzi bano ba General Party babye mu kabagenda okusubula Dubai, Hurora, Ankoko. Bwe bulango babeeranga ku radio Uganda. Hurora Thailand, Hurora Hancock, nga ne Dubai tebannajoogerako in fact. Thailand, Hurora Hancock, maybe nga bagenda just kusuubula kati bulimu afuna passport.
kubanga kino bakibateekera temusobola kitegeera naye afunye chance okugenda n'olabako ensinga bwefaanana ate gwe osinga okwasaamirira ku social media ng'ovuma Kyagulanyi ate nga buli kimu kisoboka. Musazi nombale muliza CBS fetwaliza Radio Uganda Matalisi ng'ensi ze basoma abadde bagenda okusuula Thailand, Wulola, Ankoko, Japan nga ne Dubai teriwo tubajongera nako tubajongera ng'okufuna passport just option tebiriagala kufuluma naye kati it is a must. It is a must. Gwobo oyagala okitegeera nti kiri systematically bakitegeka njagala ombuulire abasuubuzi abaaliwo mu 1996 nga tudde bakyaliwo. Nze mmanyiko omujja mubawa balinga babiri bemmanyiko kati physical abaliwo kuliko Kirumira Bagale akyaliwo kuliko wava munno akyaliwo wamunyonyogera bemmanyiko benamanyako General Party soba yafa musajja lwaya yeka Windows General Party soba yafa abasajja basobola okulaba ku TV bani abalaawo nekati yite Kampala osanga bano bayanga simanyi bani baduleke simanyi duleka ani basimanyi tulyomansi tutware mana bani bali mu kusuula kola business ninga obabuuza from nowhere tebene bagenda kujja sente tebene obabuuza sente bazijja luddawo abasajja betuyita bali batambuza business mu where they know where to be seen. Kwate mwagala kumanya bintu bino naye atakulaba akunyoma eri gwanga Uganda mata just ekintu eki kujjawo pesa libalitayo seriti bakula liteeke bali ebisigadde bigenda kwewola nkiddamu ekizibu kya Uganda kiri omuntu abasigadde mwenna tujja kwesoote ekizibu kya Uganda kiriyo seriti bamukwata mukwaza ekikyu muteeka bbali Uganda ejja kudde ku reformatory setting buli kimu kyekole kyokka buli kimu kyekole kyokka politics aterere economy eterere ebyobusuubuzi biterere security eterere obwakabaka buterere buli kimu kiterere na buli kimu kiterere ne bannaddiini badde mu reformatory setting batandika okusomesa ebintu bituufu naye ng'ono akyaliwo Mukama abankuumire tusinkana ku lunaku Lwokutaano bwana abasiimye for God and my country mweraba.